okuva omwana amanyiddwa nga Nyunyu lwabadde yabulawo abadde yamubuzaawo omuvubuka amanyiddwa nga David Buchunguzi abadde nga alikodinga obutambi obw'enjawulo bakira ng'alaga ali mu ssanyu ery'ekika ekya waggulu n'omwana omuto era ng'alaga tewaliwo mbeera yonna ya buzibu yandiba ng'etuuse ku bano. In fact abadde nga alikodinga n'okwogera n'ayogera mu mbeera Justice tetukaza kuhumuramu ekigambo kuhumuramu nokimanyi justice tukaza nkokwe nkata kikonzere kugenda abategeera era abawulira olulimi olwo nkakasa mutegeera butegeezi ebigambo omukulu oba omuvubuka oyo byabadde ng'ayogera abadde yawamba omwana omuto amanyiddwa nga Nyunyu. Gaye ono yatuuka n'okuba ng'alikodinga akatambi n'agamba nti ye yagenda just ku holiday n'omwana omuto bakira ng'ate famire ebadde nga mu maziga agattulukuka era maama abadde amaze ebiro ebiwerera ddala nga tafuna kutulo olw'obulumi obw'omuzadde nga bw'omumanyi era obulumi bw'omwana. Abakyala musobola okuba nga mukitegeerera ddala. Wabula olunaku olwaleero ng'ennaku y'omwezi 19 Desemba omwaka 2025 tubadde tuyingira essaawa ez'omutuntu amawulire ne tugafuna era agabadde gakakasiddwa nga n'ebifaananyi bibadde biviira ddala ku poliisi okubeera nti omwana ono alabise olunaku olwaleero Nyunyu ow'emyaka 6 gyokka. In fact Uganda Police emaze okubeera ng'ekola confirmation era ng'ennyonnyola mu bujjuvu biki ebyabaddewo wakati mu kunoonya omwana omuto amanyiddwa nga Nyunyu ate kavuna paka kumufuna. Ekiwandiiko nkifunyeeko okukiyitamu kyenjokola tulabeerabe mu bwangu biki ebibaddewo. Bagamba bwe bati security agencies recover 6-year-old kidnap victim. Nti ebitongole ebyokwerinda bisobodde okuba nga bifuna omwana abadde yabuzibwawo emyaka 6. Security agencies have successfully recovered 6-year-old Mpire Tumwesige, who was allegedly kidnapped on 12th December 2025 by a shamba boy. Nti ebitongole byokwerinda bisobodde okufuna omwana ono ow'emyaka 6 amannya amatuufu ng'ojjeko erya Nyunyu lye baamukazaako ye Mpire Tumwesige era ng'abadde yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 12 Desemba afuniddwa leero ng'ennaku z'omwezi 19. The child was reportedly kidnapped from Kawempe Division and has been recovered from Busukuma, Nansana Municipality in Wakiso District on 12 December 2025 at about 09:30 hours. Nti omwana ono abadde yawambibwa era nga bamusanze Busukuma mu Nansana Municipality Wakiso District ku ssaawa zibadde 3:30 ez'okumakya ag'olunaku olwaleero. Preliminary investigations indicate that on 12th December at around 4 p.m. in Dungu Zone, Kawempe Division, Kampala District, Muchunguzi David, who was employed as a shamba boy by Dr. Tumwesige Emmanuel, left with the victim Mpire Tumwesige Abraham, the son of Dr. Tumwesige Emmanuel, to an unknown destination and failed to return. Okusinziira ku biraga byonna kitegeezebwa ku nnaku lw'e12 omwezi guno ogwa Desemba ssaawa zaali 10 ez'akawungeezi awo mu Dungu Zone e Kawempe mu Kampala District. Muchunguzi David ono baali bamuwadde omulimu gw'okukola nga shamba boy kwe kukaalakaala ne yeetikka omwana oyo gw'olaba ku screen Mpire Tumwesige azaalibwa Dr. Tumwesige Emmanuel era nga okuva wabadde yadduka n'omwana ono babadde banoonya omwana nga buteerere. A case of kidnapping was reported at Umraso Police Post and such operations immediately commenced. Through analysis of the suspect's TikTok videos, security agencies were able to trace and successfully recover the victim. Efforts are ongoing to apprehend the suspect. The child will be handed over to his parents after undergoing a medical examination. More details will be communicated in due course. Police egamba bwe bamala okuwaaba ku police
okunoonyereza kwatandika kati bagenda okugenda ku TikTok nga mwana mulenzi ali eyo n'omwana omuto ono bwe yeeyagala okakana nga abakulu batandise okutracinga gayono nga bakozesa vidiyo ze eza TikTok ne akawunti ye wabula bwe bafunye omwana ono ate ye Guy yabuzeewo era ebitongole byo byokwerinda police tegambye nti yemufunye obwedde ekigambo kyekozesa security agencies ebitongole byokwerinda ebyenjawulo bwe badde wandika ekiwandiko police tegambye nti ffe nga poliisi nedda egambye nga ebitongole byokwerinda ebyenjawulo so omwana amaze okuba nti afunibwa era famire ezzeeko akamwenyumwenyu wetwogerera kale eyo tuveeyo tuyingireko ku side ya politics olunaku olwaleero wali erwengo honorable MP amanyiddwa nga Namju bwalinnye akatuuti asabye President Museveni abeeko kyabayamba era nga kino kibalumidde ebbanga tuyina ekizibu ky'amazzi abakyala boolaba wano amazzi gabatawaanya naye mwoye amazzi gatutawanya bubadde bubaka bwa honorable MP Namju wali erwengo President Museveni ojja kujjukira nti olunaku olwaleero abadde saidi eyo n'ekyotera era nga omukyalo ono abadde asaba President Museveni nti ekitundu kyabwe obuzibu bwe basinga okubanga bafeesinga bwewo bwennyini bw'owulidde mukwano gwange awo era nga basaba buyambi mu mbeera emu bayendala still nga tukyali ku bya campaigns era nga tukyali ku President Museveni bwe yabadde ayogera nakuleteddeko ku interview eri gye yakoze ng'ayogera ku Bobi Wine n'ebya masasi 12 n'ebisigadde wabula ayina akalala ke yayogeddeko kano nga yabadde akaweereza abajenzi oba abavubuka ab'omulembe guno abagamba nti babagema polio ne measles kati essaawa zino tebasobola kubanga bakuuma bitundu byammwe byakyama soka owulirize wano President Museveni. We have already done our foundation for you with your parents. We immunized you. That's why you don't have polio. You don't have measles. All the immunization was done, so you should thank the government and your parents. But now, the Wanyankole have a proverb which says, Ofuzi, Bwitowa Kwatichumu, which means that an orphan, when he's young, a baby, when he's a child, he may survive by being with the relatives, and because his needs at that time are mainly food and sleep and shelter. So the proverb was saying, orphanhood may not affect you until you reach puberty and you start holding your spear. That's when you are in danger. Danger from what? Sexual indiscipline. Because that time you are sexually active. And if you are overactive, you end up with problems. So while we immunized you when you were young, with your parents, now it's you now. Because I cannot be there guarding your private parts. I don't accept that assignment. I immunized you, your parents helped me, and all those youth opposition, what? Tell them that, what I'm telling you. Ambo bya President Yoweri Kaguta Museveni we yabadde ng'ayogerako n'abajenzi bamu ne banna NRM ne banna Uganda bonna yabagambye nti abaana ab'omulembe guno ye ne bazadde bammwe yasalawo ne babagema
era agamba temulina bulwadde bwa poliyo wamu n'obulwadde bw'olukusense. Era agamba nti omwana omuto asobola okubeerawo naye kasita okula n'otuuka mu myaka gy'ekivubuka otandika okubeera nga oli active mu mbeera y'ekivubuka ey'okwagala ebyokwegatta. Kati nabwe ekityo n'abagamba ye yakola ogugwe ogw'okubagema abavubuka abaliwo kati. N'agamba kati ye tasobola kubeera okukuuma bitundu byammwe byakyama. Era n'agamba he doesn't accept that assignment. President Museveni yagamba nti tagenda kubeera president ataakuume nammwe ebitundu byammwe ebyekyama. So yabagambye nti ogwo omulimu gwammwe yabagema polio ne measles. Kati lwaki ate n'ebitundu byammwe ebyekyama mwagala abeere nga assignment eyo yagiina? That was a move maybe asking you Ugandans to protect yourselves. Bobanga message togifunye gitwalirawo. Kale omukulu gwolaba amanyiddwa nga Larry Madowo. Ono munnamawulire omukutu ogwa CNN oba omukutu ogw'ensi yonna. Omukulu ono bukyayaze mu Uganda asanze obuzibu bungi omuli okukubwa teargas ng'ali ku rale za Bobi Wine na byonna bya encounterinze. Kati nno yabadde akyali ku bya teargas abaana ne batandika okuba nga bamulumba mu inbox mu kabox ke mwennyini. Waliwo ne yamulumbye bamuyita Jefferson. Yamulumbye in fact yakwe taking a screenshot Larry Madowo n'agiposting n'agamba Uganda haters have entered the chat. Yamugambye nti mpozi your worker from CNN, this is Uganda and you will know why the national anthem starts with Oh Uganda and why Bukenya is not from Kenya. Reduce your excitement because here we have basement and it is controlled by one and only CDF. Wewe wacha wewe kerere. Kati waliwo munnayuganda yawandiikidde munnamawulire wa CNN Larry Madowo n'amugamba nti ssebo lekeraawo akatinko kukakkana eno gye wazzeemu ye Uganda ojja kukitegeera lwaki oluyimba lw'eggwanga lutandika lugamba nti o Uganda salapuleesa toleeta nnyo muliro. Kati Larry Madowo we bamuwandiikidde bino kwe kuteekeka screenshot akawaayi kapositige bano bannayuganda tebajja soboka. In fact munnamawulire oyo yakoze interview yabadde ennungi ennyo ng'agikola ku mukulembeze w'ekibiina ki NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Osobola okuba ng'oginoonyaako kozi interview eyo yatambudde eri mu kutrendinga all over the world, but you must be in a great position to understand English very well. Webanga bikusumwa still osobola okubaako n'omuntu gw'obeera naye awo n'akuyambako. Kale olunaku olwaleero ebifaananyi byenkulaga bifaananyi bya campaign y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Olunaku olwaleero abadde yalumbye ebitundu bya Kalachi wamu ne Kabera Maido. Yes, Kalachi ne Kabera Maido. Era ng'embeera ebadde yanjawulo nnyo. Bobi Wine afunye reception ebadde nnungi ennyo. In fact awo abadde ku Apapai Trading Center. Waliwo ka center akamanyiddwa nga Apapai. Yes, wali mu district y'e Kalachi. Abantu beno ageze masiro okuba nti abawo obubaka obwenkyukakyuka n'okubeera nti abasuubiza okubajja mu bwavu obutengeeta okuzaama. Abagambe nti kye balina okukola kyakwegatta ku protest vote olw'ensonga it is the only way to go n'okulaba nti enfuga embi bajijjawo mu ggwanga nyaffe Uganda. In fact Bobi Wine wavudde awo ku Apapai ka trading center ka Papai mu Kalachi Bakalaki district mulabye ayolekera Otuboy. Yes, agenze walala akatundu babadde bayitawo Otuboy. Abantu ba Otuboy bamwaniriza mu mizira egy'amaanyi ennyo era nga nabo asigadde abagamba nti enkyukakyuka ejja abantu b'etteeso ekintu mukiteeke mu vibe musobola okubeera nga mweyunira n'okuba nga mulaba ku Uganda empyaka ng'ate ow'ebusoga wasobola okuba nga agiyita. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka
balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.